Yes, mbaniza kade kano mwasibye muli mutya bagita Faadi TV UG. Following go subscribe ngo nyigende kade bagamba nti emyaka mwenda bukyanga omuyimbi Ali Kisaaki ava mu bulamu bwansi eno yazikibwa Eklezia St. Javira ebunamwaya bagamba okusabira omwoyo gw'omugenzi Tamale Mirundi. Tamale Mirundi jukira yaganye okumutwala mu chaachi, yagana okumutwala mu chaachi mu kiramo kye byawandikibwa era alama nga gamba ti muntwala nga mu chaachi. Ndoza mula kinabagambye bano batanse okubanga bakola ebintu Tamale byagana. Tamale byagana omuzimu gujja bafuukira ekizibu. Omuzimu gujja bafuukira ekizibu. Onampulirira omusajja abadde ayambala sapule yabagamba niwankubadde nyambala sapule nti temuntwalanga mu chaachi mu nyambe, temuntwalanga mu chaachi. Omusajja yagaana chaachi. Omulambo bagukute bagutwala mu chaachi eyebunamwaya gye bazika Ali Kisaaki bagita St. Javira Eklezia bagita St. Javira eri bunamwaya. Omusajja gye bamututte naye nga ate omusajja yabagamba temuntwalanga mu sinzi, temuntwalanga mu Eklezia, temuntwalanga mu chaachi mu nyambe mu ntaase yabagamba. Naye ate saasito baagala kumenya emu ku ebyo ebiragiro bye yawa akosa n'ebintu ebyo bimu ku ebyo byakola ki byalama baagala kubimenya akadde kano naye nga ate jjukira omusajja yabawooninga kati simanyi kiki kigenda kwapeninga kubanga wajja abamu manyi babayisaamu amaaso nga bagamba nti awo yafudde tekanda kyayinza kukolawo naye munanga ayinza okukola wakatiisa mwera ne mwewuunya asobola okukola wakatiisa mwera ne mwewuunya. Kati bano simanyi beesiga kiki kye beesiga kiki kye beesiga simanyi kiki kye beesiga naye onaawulira ebigenda okubanga bikomekeera Mukama Katonda yamanyi naye nga baaba nze mbanirabikira mu buzimu kubafuukira kizibu. Guyinza obbamalako emirembe munnaye, guyinza obbamalako emirembe ne gubabuzaako embiibya negumanyi abafugwe kitalonye ky'Amataamale Mirundi munange yafudde abagamba nti yafudde bulwadde bwa mutima nti amazzi gatuuse mu mawuggwe ne mu mutima kagwete okubanga tegukyasa nga takyassa bulungi naye bano bo kye bagala okukola esajja yabagamba ne bagamba waapi ekkanisa yeeyo tebagenda okubanga bamusabiramu olunaku lwaliro sadozanga 5 olwaliro temuna kubanga musubwa bagita Faadi TV UG abali bunamwaya omubiri bagenda kuba oguleeta ku St. Javira kanisa ya St. Javira gwe nango omanyi ekkanisa we baziika omubiri gwa Ali Kisaaki emyaka giweze 9 bukyanga afa mukazi watu Ali Kisaaki jjukira okufa kwe bagamba nti kwalimu eddogologo byalimu keddogo munange yafa emyaka 9 kati ekkanisa obamuziika bagenda okubanga basabira omugenzi Tamale Mirundi naye nga jjukira Tamale yabagamba temuntwalanga mu kkanisa wadde mu chaachi munsaasire mu nyambe naye ate bo kye bagenda okukolera ddala. Onampulira embirigo n'endirimbo ebinaavaamu ninze ndabiriza utusi oba tewabyewo kikanga kyonna manye ebisa ebisinga abafu bano tebaba balungi kujeemera bye babeera bakola ki bye babeera baaleka. Mwebale nnyo okubanga mugifollowinga, likinga, commentinga, ate subscribinga. Kitalo nnyo nini ddala bagita Faadi TV UG. Mbagala nnyo mwenna sikala ng'ogyekumiddeko updates simba nazo kosa n'amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga Uganda. Kitalo nnyo eky'omugenzi Tamale Mirundi sibya teekateeka za kumukola ki za mukumusabira agenda kubazikibwa ekyotera kyalwa kitakalagala ku Sande eno eya wiiki eno munange byebyo ebimu ebitambula kadde kano ku social media. Kwatana bafanga subscribinga ngenda kusaba subscribinga onyikene kale ojja ku receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku Faadi TV UG. Byebyo munange ndowooza omulengera ubagalamiza Ali Kisaaki omuyimbi ndowooza mumujjukira myaka 9 bukyanga afa munange byebyo bitalo byokka mwiraba.